Checho alaba Kingdom TV mpasa kunakola lero nga buli jihijja omanyi nze Raymond Kazibu kityo kuno ku Wednesday okulaba ensonga ez'amateeka. Njagala kujjukiza nti 31 December tugenda kubeera na kivubo mu kusaba kwa myaka 2 kuva mu guno omwaka okuddaho mu January ngalo kwaniriza jangu musima kirana gyali n'abasuma b'enjawulo okusabira. Njagala oveewo ofiicha amagero kyo kale kijja omanyi ebigenda maaso mu nfuga y'amateeka mu Uganda bingi nnyo obuzibu olwaleero nga principal judge alonze oba tusiza mu balamuzi be ab'ekkooti enkulu ngenza okulengera nga waliwo wana abalamuzi abakyusibwa batwalibbwa mu byenjawulo ebifo ebya high court byonna bigenze maaso. Tugenze okumaliriza nga neyabadde Kasese tension yabaddeyo bagenze okumaliriza nga bakutta abantu 39 obakwatibwa mulimu ne kabaka we eyo Lwenzulu bamuyita Weze Charles Mumbe oyo UPDF yamufuuye nga kandu gye bagenze okumalira gye bamugula ku musango gw'obutemu ate olwaleero bayambulako emisango emyala omuli egy'obutujju kubira mulanga olengera ngo emundu weefuge tukwesanga amaanyi go tuyinza kakajinja nga tonakutte muntu. Twagenze okumalira nga ne abaali batta meja w'amagye bamuyita simulabire Kigundu meja Kigundu nga naye bakutteyo omu Sheikh Yahya Mwanje naye twamalidde nga naye kisabe n'agenda mu kooti. Ebigenda maaso ndowooza mu nfuga y'amateeka kubira mulanga nti kuuma emirembe. Kale abaana bawumudde aba primary n'aba secondary aye Makerebo bawumulira ddala paka ebbanga tamanyi abo yo omukulembeze yagamba mugende mu omuli sorting. Ekiri mu kino kiri nti abaana bafa ab'obuwala bwe bawumula ebaya abeesunga basedde obuto eri agamba nti olina amatovu wa S1 mawumula abeyakoera mukyala wange oluusi abaana bakkiriza oluusi babadyekadyeka n'oluusi omuzadde amufumbiza. Ekyo tuta defilement musango gw'amaanyi mu Uganda naye nga sinaba genda wala njagala kuwa ndowooza ku bantu bange beneebuzzaako kyebaga ku defilement soko kirengere. Nze nandyagadde bamusibe mayisa lwa nsonga omuntu oyo aba akutte omwana nga omwana akyali muto aba ayonoonedde omwana future ye. Kati kyandibadde kirungi ne bamusibira ddala obutaviirayo ddala. Omuntu oyo yandibadde asibwa naye nga tannasibwa kyetaaga kinoonyerezebweko yavudde ku nsonga ki kubanga ebiseera bino abantu bakozesa ebiragalagala banywa enjaga kati ayinza okikola nga si yeye n'asibibwa kitegeeza bw'asibibwa nga yakikoze tali mu mind ze bw'anaafuluma tekiddemu. So nze kye nandigambe nti ayina kyetaaga okuwulirizibwa yasinzidde ki okukikola then awo n'alyoka asibibwa. Kati nze kyendowooza kati omuntu ng'oyo ekintu ky'aba akoze tekisaanidde omuntu ng'omuntu Katonda gwe yatonda n'amuteeka ku nsi kuno. Ekintu ekyo kibi nnyo kibi nnyo. Kati nze nsaba oba waliwo ab'amateeka bwe basobola okumubonereza ne bamuwa ekibonerezo ekimusaanidde. Abantu abamu famire ezimu kale tugambe waliwo famire ezimu nga taata anywa nnyo omwenge kati nga olumu aba anywa omwenge biyinza omukola ki biyinza omukola kati wakomayo waka omanye omwenge ogulina engeri gyokukyankalanya obamu omuntu omutwe kati ayinza okulaba oli ng'ayinza ogamba ngaali ku mukazi we n'akozesa ki n'akwata omwana tugeze oyo naye ekibonerezo kyenyinza okugaba kyenyinza okumusalira kati ze nganzi embanga mulamuzi omusajja oyo oba ani yonna aba yeetaaga kusooka kumutaako kumukomera nasooka n'abeerayo kebbanga. Abantu baffe tebawula rape na defilement. Kale Raymond Kazibu kijja omanyi tandiseemu okola etikooko embeera naawe ogirabye
mulamu nga guno nfunayo pleader naye kinyumya nnyo ku defilement nenfuna pleader nga mukazi olusifa abasajja tuwuliriza abasajja bannaffe pleader gwenna olwaleero naye olenge ku TV wuyo kamugambe naye Leader Namuleme Todiroya mu Uganda atakabanira nnyo ensonga z'amaka abaana ebyobusika wamu n'eddembe ly'abakyala. Namuleme yasomera Makerere University gye yasomera amateeka n'amaliriza degree mu 2009 ne yeegatta ku ttendekero eribangula ba Pleader erya Law Development Center. Amaze emyaka 5 ng'akola ku nsonga z'amateeka mu Uganda nga naye Pleader wa kkooti enkulu wamu ne kkooti zonna mu Uganda era ng'akakkalabiza emirimu gye mu kampuni y'aba Pleader eya Serious Mugabe and Company Advocates. Ekimufuula ow'enjawulo ku pulogulaamu ya leero bwe kuba nti mukugu ku nsonga ezikwatagana n'amaka obufumbo ate ng'amanyi amateeka agakwatagana ku kwawukana kiyite divorce eddembe mu maka conjugal rights ebyobusika succession adoption oba okwola abaana b'otazaala. Lawyer Namuleme akola ku nsonga endala ez'amateeka era nga y'omu ku ba Pleader abeegattira mu Uganda Law Society. Namuleme munyina wano simpya gy'oli kale babuuzeko kanso abatulaba KTV tubaliriza mwebale twegattako ku programu yaffe eno Kijjomanyi. Sayinza okukulaba bitambula bitya bidde okukulabako tukola emirimu obaddeko waleero mbadde mukiggamu ng'osuubula nze mpaka mwenje tuukidde kumu. Okay, kale twogera ku defilement. Oli ready? Sooka olange amateeka ogenda okukozesa bitabo kyogera okuyimirako olwaleero by'amateeka. Ekisookera ddala kijja kuba ssemateeka Uganda n'ekiddako etteeka eryava mu ssemateeka libayita Penal Code Act. Twena ku misango bajja kujja mu maaso keeyo n'emisango gyonna mingi egiri. Kale yeyo kanso gwe tulina omanye kirungi nnyo ofuna ku misango gye egirimuko egy'abakazi oleeta mukazi nalabye nga bakanso banga abasajja kamba bawummuzeeko bagira bakola ku byala kanso kyeki defilement mu mateeka kyeki defilement obutafaanaganako na rape kyokusookera ddala is a sexual offense. And so defilement kwe kukabasanya omwana ye muntu yenna akabasanya omwana omuto akawa emyaka 18. kukabasanya ebya force oba kukabasanya bwe luganda oba yegatta n'omuwala kale tunaki okwegatta si kya busiru asi kya buseego tukikozesa mu mafu Luganda lulimi lugagga. Okay, kali yo defilement tulaba kambuuze kiva ku myaka gya muwala oba kuba nti asoma eri agamba nti ayagadde omwana wange asoma yo n'agamba nti kiva ku myaka oba kiba kibasinzirawo ku defilement oba okukabasanya omwana atanneetuuka okujjula ebitayidde. Etteeka lya Penal Code Act lyogera nti omuntu yenna akabasanya balirongoosa mu luli twali kukabasanya muwala yekka naye ndooza ensi bwe yagenda ng'ekula balaba nti n'omwana mulenzi naye bamukabasanya so bamukozesa nga tanneetuuka omulenzi basobola mudefiringa. Yes, mbere bafayinga mu fayiringi defilement basobola defiringa omulenzi akawaayiro ako 129 kwogera nti omuntu yenna akabasanya omwana it's mwana a child, so a child can be a boy or a girl. Kati nno ndowooza abayizi baffe basoma amateeka mu kiwulire oyinza okuba nga akusomesa yagamba abawala bokka n'abalenzi manyi naliko mu kooti saidi z'ejjinja twali ku identification parade nga tulina kanso nga kwotinga Uganda versus Central tugamba naye omusango gwavaawo batogumumanyi
so kati defilement kitegedde nti n'abalenzi abakabasanya bwobanga olinayo omulenzi nga bamukabasanya yangu tukutaasa kale so kati kiva ku myaka oba kubanga soka olabe tulinayo agamba nalengedde ayagala omwana wange asoma defilement oba yamukoze olubuto defilement tyakyamanyi singa banga balese kese ewo defilement tuprovinga ki njalo mpe ingredients nezibanga 2 ebirungo byetuyinza satisfying nezibeera 3 ogamba nti kituufu ddala olumusango defilement ebintu ebikulu ennyo kooti kwetunuulira oba bwoba owawaabidde omuntu akabasanyiza omwana batulula ku myaka gy'omwana bwe gibanga giri wansi wa 18 kyekyo ekisooka kibatunuulira ekyokubiri omwana oyo abadde mu mbeera bya mirundi ebiri okukabasanya omwana omuto kya mirundi ebiri waliwo kye tuyita aggravated ekisukkulumu ennyo kisokera kino ekisooka ordinary rape ya bulijjo simple defilement simple defilement would be ebeera wakati wa myaka 17 ne 14 kati emyaka tugeze tulina abawala nga balinga abakulu amazima tulina abawala gituveeyo esemba buli ng'ebbere lya mukazi myaka 3 naye nga myaka 16 sinza gawa omulamuzi nti ono omukazi si muwala yafaanamuuko tebe ya defense nafaana omukazi uno omuwala yasiba entumbu ebbere eddene neŋŋamba n'omukazi mukulu ani akebera emyaka egyo akebera emyaka tuyambirako ddala nsooka yabe omuntu abeera n'omwana oba so it can be a guardian parents, biological parents, or any other person in custody of the child. Can be for a foster parent or a home where the child is placed. So, abo be bantu abasookerwako abakeberera ne mu ddwaliro abasawo bakeberera mu Uganda eri akebera emyaka kamyaka meta kakebera katya sikamanyi nga bakakola naye mmanyi nti kubanga eno mu Uganda azanyibwa omupiira twewuunya twawolezawo ttiimu bayaliwa twagitwala under 17 naye nga abantu mu myaka 27 tebabategeera myaka gyabwe kasangibwa akuma akebera emyaka katuyambeni ku bakazi bafa ba bulijjo mu malwaliro muno nze ndowooza wana Uganda we kali siri so sure but tukalabanko naawe nkimanyi gyekali nkimanyi sayansi oyo akebera emyaka gy'omuntu approving emyaka gy'omuntu bakkiranaye nempaka nako wa bulijjo tekali for any other person abakazi batulimba nnyo emyaka neyakagula waba kassa ku ntumbwe olwakuluba kale fayi ekitegeeza ekisooka myaka ekyokubiri nti wabaddewo okwegatta wabaddewo ebitundu by'ekyama eby'abantu abo bombi kubanga bituuse in contact waliwo muno mu mateeka gagenda mu maaso ne gannyonnyola what ekikolwa ekyo kyekitegeeza ddala wabeerawo kuba nti bw'abanga badde mwami nga yakabasanyiza omwana we kituufu ddala ebitundu by'ekyama eby'omwami bigenze mu mwana oyo owulyakazi bwegazza mu luzungu has there been penetration? Yes. Until so naye amateeka gayongera ne gakalubya gagamba edda eluli amakadde gali gagamba nti it has to be there must have been penetration ayo kubanga lisayingidde ka inji kati amateeka gabibozaamu gagamba a slightest penetration era nga nakenyingiddeko ne bwoba otaddeko buteesi bwoti balengerawo bati atali fingerprints zebe kati olako fingerprints kati yataddeko bakebera ki prints tezo anti bo bagamba amateeka balengerera ku ki kasita omuntu acomplaining anti awali omukka anti kati counselor fe misawo yaffe gino egyaffe nga bino bobbi era bino bakita ipad bwe tukwata agibitula fingerprints kubanga baakutteko kati ono omusajja atayingirira ateekako buteesi prints kyezo tukebera tutya challenges zimu ezo of proving a defilement ebyo byebimu kooti tubyesanga ebizibu
byesanga okulaba okuprovinga kati ya Luganda okukakasa nti omwana oyo yakabasanizibwa walina okubanga yayingira kizibu nnyo okuba kugamba ng'ekyo kyebagamba nti only the two organs coming into contact. Ebitundu ebyekyama byombi birina okuba nga byegasse. Ekyekooti ekyomusawo akiprovinga atya nti byabyegasse. Anti kyenkugambye nti kizibu nnyo naye ate nga kisoboka okubeera nga bakiprovinga naye kizibu. Kati bamanyi atya nti byali bitundu byange kubanga kyangu nnyo okubanga byegasse naye nga tesabadde nze. Kati eriyo ekintu ebirala ebiyamba we call it in criminal law tukiyita circumstantial evidence. Embeera omusango egwaziddwamu wabaddewo ku ssaawa eyo omwana oyo bwazuulibwa nti abadde alina omuntu ateeberezebwa okuba nti amukozeeko amutuusizaako obulabe basooka ne bakunoonyerezaako ekiseera ekyo obadde luddayo tebakusanga nga obadde mu kisenge n'omwana oyo gwe gubasooka okukola ki okususpecti. Kati nze gwe bagenda okkeera ngamba naawe toyambala mpale tugende nga bw'oli oba kuba balina okkeera baneegasse nange bankebera omusajja bonna kawe mukyala like these maids we live at home nange bankebera omusajja yakabasanyizza bwe ngamba temunyambula mundeke ekitiibwa kyange ng'omusajja they can do it bakukwata. Ekisinga kati okitegerekeke abalaba Kingdom TV nti defilement si bye tuwulira nti wuuna ayagala muwala wange tulina bakuba enduulu ne bakukime wammwe nona ali waabwe wuuna anjagalira omwana defilement bekisukkawo nyaabo kisukkawaabo ebyo ekirala kituyinza okugenda nti neya defilement tumaze kya penetration embeera omwana gyalimu okuba nti emyaka gyokka kyekisinga nokuba nti teyakkiriza konsenti teriiwo nnyo eri mu rape naye somehow ebeera hidden ebeera mabega waakyo naye ekisinga kitukulembeze nnyo kuba nti omwana yabadde muto. Nasomako akatabo ka omanyi lodening ku defilement sorry ku penetration yagamba nti ogenda mu luzungu gwona akivunula gwotatya byokya yagamba nti in defilement mbovunula nti mukukabasanya abaana there must be penetration balina okubeerawo nga ebitundu byekyama bya of a natural penis nga ddala ebitundu ebyekyama nga kintu kyennyini omulamu kanso gyogenda ojja kwongerezaako ku ekyo it shouldn't only be a natural penis it should be even another object endo penal code yagenda maaso negamba nti n'omuntu akozesezza object endala ngaki a pen ne peni ba defilement ng'okabasanyizza omwana oyo mukosezza mu bitundu by'ebyekyama nga muto ng'okosezza pen or this other artificial I don't know how what do you call it simanyi kasonze ndi mulokole simanyi kati singa omuwala aba yeesiimye nagamba nze Raymond wange mwagala muwala yeesiimye nagamba nze Raymond wange mwagala bayinza okunsonyiwa Raymond wobo omwagadde nga bwe nagambye nti etteeka lino lyava mu ssemateeka ssemateeka agamba nti omuntu okutuuka okufumbirwa alina kubanga ali mu myaka 18 n'okweyongerayo ye muntu gwe balowooza nti asobola okusalawo nti ddala mbeere ne Raymond naye era omwana oyo bw'aba asazeewo ayogedde ekintu ekyo ng'ali mu myaka 12 wabeerawo okubuusabuusa era Raymond yo basobola omuyita nga olina kewakozeekoze okulimbalimba ki alaba Kingdom TV tulaba kijjomanyi olunaku luno lwaleero
kitufuba okulaba ku defilement oba okujitana kujja tulina abasajja bangi nga girlfriend wa P4C tulina abalala nga omwana guyagala tuyinza okubanga na wa muganda we ate tulina abalala nga omulimbalimba ng'onaate kijja omanyi tulambika amateeka nga gatambula kyensinga okulaba nti otera okubanga oyambibwa kansa ensonga zino zijulidde wageze n'ogamba nti tweta aggravated defilement eyo yetya ye kukabasanya omwana ali wansi y'emyaka 14 wansi 12 9 mwezi ebyo that's aggravated gwanagomola nnyo ekisuse kati kiri punishment eba yaki simple defilement punishment is life imprisonment kusobola mbona ngoli mukomera kyesokera ekyamaanyi ate nesembye ey'amaanyi okay ate wembanga omuwala muliko oluganda aye nemudifiringa ate bano abawala babeera ku street abaana abato bano kati ababalalu batyo manyi tulanya abawala bulijjo olengera omuwala kati nga gwatera okutambula ku kkubo olengera omwana emyaka 14 taliiko mwasirizi naye ng'ali lubuto tulina abaagala tugenda okulengera olunaku lero twebuuze ate omuntu ng'oyo etteeka limugambako ki njagala kujjukiza mulungi laba Kingdom TV the 31st December tugenda beera nakivu eri okusaba nkwise gyangu obeerewo oyinza okubanga ggwe oyagala abaana abato nga gulinga mwoyo mbitu bya gugoba ogwo gyangu tugobeko emizimu gyangu owona endwadde kanso tugamba kubawala nga abataliiko mwasirizi baana bato bana beetikka enjeyo ate singa abadefirinze oyo terinza okugamba nti kasata taliiko mwasirizi tusonyiwe omusajja ate ekyo kyo kibi nnyo ate kibi ki kubanga it's aggravated kubanga embeera omwana gy'aba alimu nayo bagitunuulira mulalu mwana oyo omulalu obanga aliko obulemu ekyo kibi nnyo ate omwana ali mu mbeera we call it geographical incapacitation. For example, if you're sailing on the boat muli ku nnyanja mutambula mu boat nga muliko babiri ku lake you're in the boat babiri fekati yagamba kati nokabasanya omwana nemugamba nkusula mu nnyanja guno gukka kibi nnyo kuba it's a geographical incapacitation kuba omwana talina wayinza kuddukira muli mu nnyanja wakati so kati yo naye abaira atwalibwa as defiled in an aggravated way. Ate singa omuntu abanga alina HIV naye kasumbuwa nnyo abantu ako ate ako nako kabi nnyo bakola batyawo amangu ddala ngo bakizudde nti omwana oyo abadde atuusibwako obulabe bamukabasanyiza bakebera omuntu oyo gwe bateebereza okuba nti yamukabasanyiza ne balawo balina obulwadde bwa AIDS bwa siriimu so bakisanga nga abulina bakitwala mu category ya aggravated defilement. Tebakebera ku muwala n'omuwala naye bamukebera naye omusango guno gwa defilement guli nnyo ku basajja sensi manyinze gwe kubiira. And it's not so much about the victim. It's both the victim and the suspect. But they look at the suspect so much. Mbadde manyi bayinza okebera kale nga ffena tuyina naye nga te omuwala teyamuzje ku nze nga najje yamujje ko tayinza gamba nti ono omuwala ne CD4 count zisena okukka yavadde alina ebiwuka bye nti okawala kaba kato kaba kaana amozana ne siriimu ssebo ekituufu naye era gwobo bateebereza nti the case the law presumes it's you who has hunted the victim. They didn't. Kati singa bakebera nga sina ngo omuwala alina tebayinza teye mukato g'okunsiga ebiwuka sinza saba nange kale fine define mungewere ku muwala oyo sina sure bayina. No, that would be a different kind of law in negligence or what, but for this criminal
law, it's specific. They will take the victim as we have found it and tuddeyo kali ogambye baddifiring omulenzi nnyo. Kati gubeera musango ki singa omukazi abeera wa myaka 13 ng'omwana emyaka 17 era bya defilement Omwana omulenzi ng'omulenzi ye muto ng'omukazi ye mukulu it's defilement. Okay, yeke muyita mu mateeka child sex. Ffe kyatuwanga tuli bato nina muganda wange ali mu P7 ng'ali mu S4 nayagala omuwala wa P7 twali tusoma naye n'amukuwa olubuto. My brother yali 17 kyebakola bamuteeka enaggulu remand home bwe bato ba 31st December nkera nga bamukeza luzana jiweze 18. Kyetubuuza etteeka era bya defilement singa omuwa abato beeyagala Area defilement, it's child. Nchembuuza ng'omulenzi muto n'omuwala muto. Yeah, they call it child to child sex. And it's criminal. However, it depends nga bwe tugambye emyaka gyabwe. Kati oyo wa 17 years no 13 years. It's different. Kisinzira mu mbeera gy'abatudde. Actually eno Children's Act eboogerako negamba nti abaana ngaabo and the first place of instance we balina okugenda okubeera reinstated, cautioned should be the LC court. So babatwala wa chairman n'abali amukombookawo bwe kiba kisoboka. Bano baagaana embooko mu mateeka gaffe kataye bakuba baaki ekibonerezo kyo, but the law is clear. It's caution, it's reinstating the person and then promoting reconciliation between the two families. Kitegeeze tebe ya defilement Ebeera defilement y'abato. Yes, ebeera defilement y'abato. Ate kambuuze singa abeera omuwala nga wa 17 ng'omuvubuka wa 13 musango kyogwo. Omuwala nga wa 17 ng'omwana ye mukulu 17 ng'omulenzi alina 13. It's defilement and naye defilinze ani? Omuwala alina 17 ye omulenzi alina 13 ani aba n'omusanga awo omuntu n'enyina kuzina abaana abakera okwemakula ssebo. It's child sex, like I have said. Kati awani alina omusango ku bombi. And the 17-year-old. Omuwala. Yes. Can I defilement nga defiles omusajja omulenzi? Yes, we say defilement it's done on a child. And we say that child is that below 18 years old. Bonna bano bali below 18, bonna ba children. It's child to child sex. But the difference is the girl has 17 years and the boy has 13 years. So it's still defilement, but simple defilement. Kyekijjomanyi kyetulaba twagala kanso tumukazi atubuulire ebifa mu kooti. Oyinza okubanga naawe olinayo muganda nga amukula defilement naye ng'ekituufu kiri nti alina 17 omuwala alina 16 omuwala alina 17. Tulaba ku birungo ebikola omusango gwa defilement ennaku zino emisango gino mingi nnyo era mu makooti ogiwulira nnyo nga bakuta mu defilement. Kitulina kumanya kitugenda obubuuza basibirawo abantu abaana bato. Like I already said, the first court of instance is the LC court. And take them to LC courts for a caution, for reconciliation between the two families, and any other punishment that they may deem fit for the children, depending on their condition. Then they can take them to the program ya Luganda. Kale basobola okubatwala mu remand homes. Bw'abeera nga mwana muto nnyo alinga myaka 2 mwezi myaka 5 asobola okufuna foster parent. What is a foster parent? Ediyo defilement y'abaana emyaka 2 nga amanye ebintu ebyo. Mr. Raymond, it's not about
omwana emyaka gye oli the suspect the victim bate ngamba bana abato eri omwana ow'emyaka 4 ku emyaka 5 nizogabuga mugendeeka nedda baba cautioninga like I've already told you they caution them baba bitegeera abaana abazadde bebabuulirira ne baba so what I'm driving at is baba gamba babaawule abaana abo baba separating and they should be separated either by a geographical difference oba omwana omu atwalibwe ewa jjajja omulala ono asigale wano singa kibeera ne ku bakulu ne bagala tusonye egenda kebutambala naye kati nyinza okubanga manyi tuzimba mayumba nga neighbor wange sina wakulaga bagera muteekawo sina wakulaga mwana muteeke mwana akuze nange omwana oyo basobola okusalawo ne bamutwala mu home oba abantu bagitege gye bakuliza abaana kati nga Sanyu Babies Home basobola okusalawo tulina betuyita probation officers baba bayita batya mu Luganda bebavunaanyizibwa ku mbeera y'abaana mu bifo gye tubeera tebatera nnyo mirimu gyabwe tebatera nnyo they are not known sebamanyikiddwa nnyo naye emirimu egyo gye balina okukola bwe bafuna report nti waliyo omwana eyakabasanyiza mwana munne balina okutuukirira abazadde abo ne babagamba kati ne babawa amagezi nti tugenda abaana bano baawulamu baleme kubeera wamu so balekerawo omuzoogo babaawula omu bamutwale mu home oba omu asigale ewaka twaye tubuuza abantu olengere ku TV abo nga tebaawula wakatwa defilement na rape fine okyogedde neyongera okutangaaza kiki ekyawula ennyo defilement benana bimu kwegatta yatuproving ekyo kiki ennyo ekyawula defilement ne rape ekyawula okukabasanya n'obuliisamaanyi ye rape rape asobola okukolebwa wakati w'abantu adults abantu abakulu kati no you rape me kimenyewo okay kimenyewo ulinyerya waligambye nti x ayinza okukabasanya y x n'aliisa amaanyi y tuyinza gamanzi sebu almost ndi mutume x n'aliisa amaanyi y kati ekyo ye rape bwe buliisa amaanyi temba kukkaanya tewabaawo kukkaanya nga mugenda kukola kukola emboozi z'ekikulu badde ntidde kati defilement kwe kukabasanya omuntu ataneetuuka okujjula ebitayidde newankubadde baganda bagamba nti ettooka okwengera ali bakulu neri mwondo omutakulwa na muggo kagero kabaganda kati ne kamboze singo omusajja ono wa rape ata rapinze minor omusajja arapinze arapinze nakwetuuka guwa musango ki omusajja akabasanyiza nga naye taneetuuka ono akutte rape ate akutte ali below 18 it can't happen omusajja bana ba rapinga tarapinze mukulu na rapinze mwana muto ebecha defilement ebeera defilement tebakitwala nga rape okay kati omulemu tukomewo mbwangu nnyo This is Kingdom TV. Unala kulira wa
abo nabo 2017 banagagawara banabireta amanyi ga Katonda gakuwamba ensi yakusanyuka ebyaro byakukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium nga 3 mu December. Kanyanjura olugoba olutebi Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda, Bishop Michael Chaze, Bishop Jojo Dochi, Bishop Richard Rutwama, Apostle Michael Chimuri, Apostle Salongo Ntare, Pastor Patrick Mwebe, Pastor Rebecca Madwega, abayimbi bonna jebali tuva kumachia paka kumachia nalagula 2017. Wow, kuyingira nusu 15 jangu tusabe mu kisaawe na Kivubo nga 3 December, National Prayer Day. Eno ye Christmas Bonanza. Kingdom FM no mtima gwayo mugabi. Ewamune Kingdom TV bakwadde omukisa. Olange business yo muche bayise Christmas Bonanza. Leta lero business yo ku Kingdom FM ne ku Kingdom TV. Owewe discount. Otunde. Kube simu noti 779 mukaga 5 83 noti 9. Christmas Bonanza langa. Abantu bakatonda Mukama yebaziwe. Amanya gange nze Sarah Kitiibwa. Ng'ennaku z'omwezi 3 mu December tuli mu kisaawe na Kivubo. Jangu omwoyo wa Mukama bw'anaakuka kogenda kulagulira wamu naabo. Waliwo ekibadde kikutawaanya. Obadde n'ebizibu amabanja ennaku ng'essuubiri kuweddemu. Bannange omwoyo wa Mukama waali. Abayimbi weebali. Abasumba beetegese okusabira buli muntu. Ogenda kuvaawo 2017 nga mwaka gwo gwa buwanguzi. Tosuwa jangu mu kisaawe na Kivubo tunoonye Mukama. Nga 3 mu December maze okwanjula ekinene. Nga 3 mu December tugende na Kivubo. Obudde butuuse nyanjule Mukama gyawadde omukisa. National Prayer Day nga 3 mu December. Gatuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati. Amawanga, ebibuga, ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze. National Prayer Day nga 3 mu December. Akawuwo kamaze okugibwako. Eggulu limaze okusiinika obubaka. Abaweereza ba Mukama bonna beetegese. Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda. Emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kumakya. Awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama pakenkeera kumakya 2017. Omuyingiro olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 mu December. Maze okwanjula ekinene. Nga 3 mu December tugende na Kivubo. Abantu mwenna abakiganda zone Kasato Chinatown St. Mary Kudembe Kafumbe Mukasa Ovino Susu Center muyitibwa mu kusaba buli lwa Mande okuyitibwa golokoka oli ekibuga jangu osabira emirimu gyo wamu n'amakaago tusuwa wano ku Christian Focus Center Mengo Kisenyi. This is Kingdom TV. Kulisayo mukuumula kwoko okuwadde okutonotono. Kijja omanyi ze Raymond Kazibwe beerawo buli Wednesday saawa ziti tubambagana tugenda maaso. Abagala omupiira wenjogerera ndowooza n'Abasaano bagenda mu kisaawe ne Man U olunaku olwaleero kale tudde mu byaffe y'amateeka. Tulaba defilement kitugamba okujjula ebitannajja oba okukabasanya annabakwetuuka. Bwetugende mu break tutegedde nno n'abalenzi babakabasanya. Tujja kyogerako ekyo mu maasoko. Njala kujja 31 December tugenda beera mu kusaba kw'abantu abangi oyanirizibwa jangu e Kivubo. Nze Kivula nesunga maze ogolola essuuti egenda okubeera e Kivubo ngenda kusaba oba nagamba kale abaagala abakyala mulinga mpanika nfuna omukyala kanso naye nkwise jangu ufuna omwami wakubula nze wendi
kitusaba nga twezze okay kale ndowooza council tugere ku kino tulabyeko ebiseera ebisinga nga ku defilement badefilinze omuwala zadde n'agamba zisaga kirala kyonna temumusiba naye amuwase kikkirizibwa mu misango gya defilement oba ne misango emirala gyonna egya criminal egy'obuzibwa bumenyi bw'amateeka bubaako ebibonerezo kisobola okuba ekibonerezo ekyokusiba omuntu okumusiba amayisa oba okukyakumutta oba kyakumuweesa fayini aliyirire ekibi kyakoze so it will be mu nsonga eno ya defilement abazadde families zombi zikkaanya zisobola okukkaanya ne zigamba kati kino kyokoze omuwala muwase ali below 18 bw'abeera no that is for simple defilement nze ngamba if I want to be nebeera simple ne bakkiriza omuntu adefilinze omuwala tawase muwase yes mpulidde kipya okay ate baba bakutte omusajja kyabajja ku poliisi batuta omuvubuka omwana najja nga akaaba n'agamba zebba wange mmote Joseph mwagala nnyo naye ngenda kunywa obutwa manya abawala abo abatinkiza ennyo n'agamba owange bwe muteeka eruzira naye ngenda kwetta kote poliisi emuta kati emisango gya criminal they are avunaana abeera government it's always like tugamba nti Uganda versus X so kitegeeza nti yadde omuntu gwe oli victim gwe bakabasanyiza nga azze akaaba boyfriend wange musonyiwe naye government eyinza obutakkiriza ne bamwongerayo nsonga nnyingi nnyo and they would want to baagala okulaba nti society ekenderamu abamenyi b'amateeka ate omuwala wagamba nze kale nange munsibe ne bba wange ebyo they come yell around we see them but Luganda bajja nga bakaba bwe batyo naye tekikkirizibwa ate singa abaakoze n'olubuto omusango gweyongeramu manye eriyo omujozi adefilinze n'akola n'olubuto ekibonerezo kyoyongeramu kibonerezo ekyo kibanga kizibiti kyongera kukatiza ku bujulizi bukakasa nti ddala ono yakabasanyiza omwana oyo naye omwana olubuto omwana is a gift from God so bamuleka ne bamuzaala ate kati singa abeera nga basibye omuntu wange defilement ayiruzira onalina olubuto bagenda okukizuula onajjamu olubuto nga omuwala yansibisa ate nga ayira olubuto mba niruzira ne bajjamu olubuto abazadde nkola ntya nze ayiruzira abortion is still a crime here gukyali musango wano n'oli naye asobola okumuggulako omusango nti obujulizi bwaliwo kyekyandeeta eruzira naye oyo ate omwana wange yamukola ki yamutaminatinga kati nze eruzira nvaayo otya andi kati bansibye nange ndi munnaku omwana wange bamugjeemu nange banzigye eruzira bw'oba ozze kisinziira ku looyawo akuwolereza bwe mba nga nze akuwolereza nyiza okukitwala nga mitigation factor ekyo ekikendeeza ku kibonerezo ne bakusalirako ekibonerezo ate tulina ebiseera ebimu ne tuba nga omuntu yadefilinga tugeze yadefilinga omwana wayise emyaka 10 basobola okuwaaba nga wayise emyaka mingi baba kyasobola okuwaaba emisango gya criminal girina limitation it's not a continuous it's kati tekibeera continue omuntu omusango bw'aguzza omulundi gumu so kino okuba olina okuba nga oziza omusango ne bakutwalirawo ne bakuvunaanirawo kikubanga yadduka
yadduka ku myoyo 23 katumukuta emyaka gya 7 gwe yadifiling nga weze emyaka 32 kati tuzo gandi yadifiling yadduka teguvunda omusango gwa criminal teguvunda naye ekigubeezesa omunafu bujulizi bujulizi bwangu wamangu okusangukawo ate okutafaanako nga misango gya civil because civil cases are continuous dirty news. The nuisance continues to be the breach continues. Bw'obanga oli ku ttaka lyange oyinza olibeerako paka lwendi kugulako omusango ki. I don't know, is it technical? Kananga masimu. Alaba Kingdom TV ono ye council Teddy Namuleme miriwe na abitegeera lwakuba nti ey'amateeka ebisinga yamu nnyo oluzungu era muleka nayage oluzungu. Bakanso abakyala si bangu bakukyaza ku budde buno obw'ekiro naneyaŋŋamba muganda wange mpoza nze n'omwami n'atuulaawo kuba mwami simwetaaga mulanda ŋŋamba naye omanyi nti mugize ku misana obanga mama wange osobodde n'ojja tweyanziza simu yaffe ez'okumpewo tuyina simu 2 tuyina ya Airtel oba ya Worried eri 070 930 nkudiramu 070 930 naye MTN osange na MTN 077 02 89 16 nkudiramu 077 02 89 16 wona wokubira kamalo kugamba bino bowulira nga okubye simu tugamba nti halo Villa TV yo bajjako tujja kujjako omuntu kumpewo yenna n'abanga atuwa feedback bubanga oyogera nga tukuwulira ku TV omanyi oli mbokyamu kale okuba TV no okuba simu no itamu wewulire mu simu soso ku TV kale yina nakuba tugenda kwata tugende maso council tugenda ku defilement ebisabyo mazengo limisanyo defilement kityamanyi kyogezo ddema kipya emisango gya defilement gyewuunyisa gitya omusango oguli latest gwenaakahandolinga gwali mpijeeyo naye twakakkana nga tegwali gwa defilement nagwali gwaki gwali gwa ttaka ate kati defilement ttaka kitya defilement kwegatta siwe kiri natana kwetuuka aye ttaka bayingiramu batya yadifiringa ttaka omuntu oyo alabika yali agala kubba ttaka lya munne kati oyo n'agamba ono yakabasanyiza muwala we abooluganda ne beekobaana ne bagamba oyo yakabasanyiza muwala we gwa kizuulu otya investigations okunoonyereza wa investigatinga kati bakebere ebbaluwa ya polisi ngono bamukulusanya abana bamutemera ku ssente n'omuwala yalina olubuto nga lwani nga bagamba lwa taata we lwono client wo kati gwa nozola nga sirulwe anti era bwe investigations we zatandika okusooka nasooka nenjagala afune bail mulamuzi n'agigaana okuwuli ne bamuteeka ku session netutandika okumudefending awo webyaviirayo wakizo n'ekigamba omulamuzi nti ono kizudde nga bano baagala ttaka bo bennyini mu kooti be baayogera bama ne beerumiriza anti nabateeka ku kisenge cross examination kanso ng'olinga omugonvu naawe era bamusa ku kisenge anti n'olujegere lugonvu naye lunyusa kambuuze kananga omuntu we tuvudde ewala nange osobola okuba ebibuuzo mu kooti ku defilement wanza osobola okunzitira ku liiso mbikuba kooti ki erina obuyinza kooti erina obuyinza kuwuliriza emisango gy'abakabasanyiza abaana kooti enkulu high court sinza genda kooti yaffe eri ku kyalo esooka okujjako nti tosobola kuba yo kasita wabaawo okuteebereza bakukwata mangu oba police they arrest you immediately and you get charged and ne bakutwala mu kooti enkulu
kanzemu nange essimu yange gambye essimu yaffe eri 070 9 nina mpeza message nangamba mbu eddoboozi lya TV liri wansi simanyi bakituufu wekiba nga ekyondoza bakikolako okay kale nzaki ekyo tuge kwa twogerako kyozudde nti abantu abamu beekobaana ekiddako nga ayagala kuyisawo bibye nenga si defilement emisango gye gyakuwangula gya defilement emisango gya defilement si myangu nnyo gyakwa naye ate myangu lwansonga already a victim yo ejjanga muto omwana abamuleeta nga muto olina wawandiika yes kale ebibuuzo yaffe halo yes sebo hello yes sebo hello wanji sebo hello tukuwulira sebo wanji yogera tugenda tukuwulira tumufiiriddwa bw'okuba nga twogera ekibiina naawe ate owulirira mu TV bwewulira mu TV ekongejja halo ali ku TV halo yes sebo yeta kuwulira bulungi yeta sebo bulungi sebo naye weewale jebaleko kale sebo naye jebale buza halo tukuwulira bulungi nnyo oba ya sebo okubye ku Kingdom TV mulamu wange eka nti abadifailement tekirikirya bulungi bagira abamu wali badde tolina bwewulirizako kuba kigedde ekyo kati awo ne bakububiikiriza tolina bwewulirizako wegamba abantu tibaba nadde okuzaako awo ogenda okuvubiikiriza omusango tuliwamu network naye tujja kuddamu mpola kale oguzibiikiriza kale halo yesebo halo wanji sebo nze kanso sewakiryanga kanso sewakiryanga kakati kanso munaye bali kuweereza amin kakati nze ndi wa byattaka kakati njagala okutangazaamu eggwanga ebiseera ebisinga defilement zituukawo naye nga teziba rio ogenda okifindinga nga just waliwo enkaayana z'ettaka oba oli n'awayiriza omwana wa mujjawe n'awayiriza omwana wa mujjawe embuno yakutta oli nga bapulaninga oli bamutwale muki mu kkomera ofunye bulungi omanyize ndi muntu abeesinga nnyo ku mazima kakati ekintu ekyo abantu tebaawula nsonga za ttaka nampalana eziri ku kyalo n'obunde bituuseewo ku baana ofunye bulungi kati kanso kwegamba kye nandisabye ebintu bino abantu babitegeere bulungi oli agenda okutwala omusango wawaabira nti omuntu yakutta omwana we ale kugamba omusango tubeere bamazima balambulukufu oli aleme kuuma omusawo akebere nga kyakebera kyeki kyekyo emisango gikendere mu kooti kale kanso sebo kanso bakyali kanso balinayo ekibuuzo akimbuuza no kanso soka olinayo kanso neetaga ennamba bulijjo mbadde nkwetaaga kale tebakiryange omwetaaga kuba ennamba yayambulako kale yakumpa ennamba ya kanso kibakiranadde kugyetaaga kale bulijjo ennamba wambula nkwetaaga sebo kanso sewakiryanga kale
ekyo tukimaze. Council naye atuyambyeko. Council mbadde nkunonya ennaku zino era ndiza malo nkubireko. Kale tukatwalonza mu mulala obeere ng'oddemu abantu bano. Kino kizuuse kyendabye nti abantu beekobaana ne basadifame naye nga bintu yattaka nnyo. Kale bw'obanga okubye essimu yaffe yeeyo, essimu yaffe eri 0-7-0-9-3 tugenda kubanga tugenda ku nsonga zino. Ekyamazima kiri nti defilement mungi, omu ali fake omulala waddala. Ekyo tekikuwa guarantee kubeera ng'odifiringa simu eri 0-7-0-9-3 ne 0-7-2-02-9-16 zezigenda ku mpewo. Tugambe ebintu bingi. Halo. Yes sebo. Ali ku TV. Halo. Yes sebo. Jeyalese. Kale sebo naye jebale. Amanya ganze Muhindo. Muyindi? Kakati kyembuuza. Nti singa njagala omuwala. Omuwala oyo nga singa airtime bwe buzibu oyo si network ya airtime. Jangu tusabire nakivubi ne ATM akumala. Twogera ku nsonga za defilement ebibuuzo bingi. Tuleseerera obudde bungi kansa akuddemu. Oyinza okuba nga gwe defiling nga n'essaawa zino oli ku remand. Oyinza okuba nga toli ku bbeiro. Abantu badefilinga. Te munnange abakazi abakulu gye bali. Ekineewuunyisa nti munnange ebayo abakazi talina basajja. Naye nga ate abasajja tebabaagala. Ne bagenda ku baana abato. Eri abakazi abakulu nekira tukusabira ofuna omukyalo owuwo lume defiling abaana basomero. Tuya ku defilement njala kujjukisa 31st December tugenda kubeera nga tusaba ennakivubo. Ebintu bye bigenda okubeerayo. Tugenda kubanga tutadde ebintu bingi. Oyina sickle cells, athima, leukemia, yabyo nebyo jangu bakusabire. Kyendi sure nti omusumba Kiganda agenda kusabira. Tuvanga 3 December tuyite mpaka enkeera nga lumu. Jangu n'abalwadde, jangu n'abalina ebizibu. Benya kubanga ate bikolebwako. Tuddemu kaabo nga tulinda abala okujja. Okay. Kanso sewa Kiryanga. Alese atangazizza ndowooza. N'agamba nti emisango gya defilement gibeera giyina emisango emirala emabega waagyo. Ayinza okubanga akisanzeeko naye nange nabadde ngambye nti nakisanzeeko. Ate tetulina kitwala nnyo bwe tutyo. Tulina okulembeza nti it's defilement. If it's reported as defilement, we must handle it as defilement. Because we need to protect the little children. Tulina okukuuma abaana abato. Safety y'abaana abato. No welfare y'abaana abato. Kubanga emiti emito yegigumiza ekibira. Bebencha kati oba emabega wa defilement waliyo land case ekyo kirina kujja nga okuwuliriza omusango ogwo kukoze eki kutandise. After all nti omuntu criminal is presumed innocent until proven guilty. So wabeerawo chance okuba nti omuntu oyo bajja okumwejereza kiki acquitting. Wabeerawo chance nti omuntu oyo bajja kumuta nti talina musango. Ate obuze kiki mu Luganda kiri mu Luzungu acquittal kwe kumwejereza. Okay. So tetulina kikulembeza nnyo nti just taking face on the face of it. Okukirabira nga bwe kiri amangu ago ddala ne tusalawo nti this is not a defilement naye land case. Ekyo tulina kisalirawo nga guli mu kooti guwulirizibwa. Simanyi oba Kanso Kyewa Kiryanga ontegedde. Nze nange kyantuukako. Client wange yajja naye nga mabega wa defilement waliyo land case. But how I got to discover that it was during the prosecution of the case. That's it. Okay. Next since again ngamba nti akawola kankemye
kanso tuli bantu abaana baawumudde abaana bazze n'obugoye batuyitako sinza gera ne ŋŋamba nange ndi muntu siri malayika munangeri obunange bola abalinga abakulu kati draft ekyali emabega wa draft person ekyali emabega w'obwongo bw'okukola the legislators who enacted the penal code and that section kyali kukuuma baana kati they presume that you basuubira nti omuntu obuvunaanyizibwa omukulu alina okuba nti azaamu ateeka omwana omuto ekitiibwa respecting the child, you know. Kati enkole eri etya ngenda mubuuza nti how are you, how old are you? No, you're supposed to love a little child, not to put them in a condition of using them and manipulating them. Eri abo wala abalinga abakulu kati ye ngenda mmanya nti angenda mbabuuza myaka tinyabo gyebaleko ine myaka emeka yani abuuza emyaka omwana mu society omwana omuto tabula nyinza okuba nga sina society eyo nze nva kijjebwe musanze Kampala mu wino no, weewaawo ekyo kikakata ku then it goes back to the parents. Abazadde balina okuba nti bakuza abaana mu ngeri ene bakuuma nga bali safe from the bad community members. Omanyife tuli balaalo yani ba sister afe obalaba abeera nga 16 ne yalinga emyaka 20 tojja mutegeera nti muto kwafu mwinfi twakula bulungi olingira omuntu ng'alinga omukulu neyinga muto naye nti omulama yinza ogenda yagamba nti onenge oyo victim amazima kiri nti alinga ng'omukazi omukulu toyinza kusonyiira ku ekyo nga tuwumbawumba tewali nga bwe nagambye nti okuteebereza eno evidence tuina eri tangible primary evidence and secondary evidence eri obujulizi obusookerwako obuli scientifically proven n'obuli circumstantial enteebereza engeri circumstantial I don't know how I can say kitegerekerayo tusibule njagala osibule osibule n'abeeka yijje bali sikusa kuyibuuza bingi nyinza ogenda kale nesimye nnyo okuba nti mbadde ku Kingdom TV nebaza how do I call your presenter? Nebaza Raymond olw'okuba nti mwampise ku Kingdom TV ku programu eno Kijjomanyi. Nebaza Mukama ata n'olw'aba producers tiimu gyena bego girengera tiimu yonna bebaziza mwebala omulimu omulungi gwe mukoze Mukama abawa omukisa n'abatulaba mweyongere okuba nti mulaba Kingdom TV naddala eno program Kijjomanyi ejabawagala obwongo era mbasaba mubeere beegendereza ate abobuvunaanyizibwa mu community so that emisango gikendeera. Kale ndoza laba TV eno njagala kugamba bwenti bw'owuliranga ebintu nga bino funayo ekitabo owandiike nawe obeerenga gwepulida ku kyalo gy'oli eyo gaye bayogera naawe osomese banno tuteekawo ebintu bino kubanga ffe tubimanyi twagala naawe obitegeere fe bagenda mu kkooti tumanyi olwo okitegeedde defilement badividinga n'omulenzi abataka agenda gakyuka buli kaseera tivula afe bagasoma kaseera ogenda osoma nga wewagala bw'obangula ebitabo n'emisango sigenda kusukkawo njala kujjukiza nga sinava wano nti tulinayo okusaba okw'amaanyi nkulaze nnyo kubanga mmanyi kukola nze ebbanga lingenzeeko nakivubu kati nyambala masuuti osanga twandako emyaka egiyise gyenvudde okunyirira ku lwabannange benkoze nabo ninako tuyagumanawe Joseph yabadde ku kamera ninako Dan Ndirangu nali ku kamera ninayo senior Alfred Mirimu ali mbyuma wali eri ninayo mukama wange Joab Tuhire ninayo Kaire Michael naye gyali kama wange Ronnie Chiyimba ne kulwa bonna mukama waffe Daudi Kiganda Bishop mbasibula kweyambala musaako mbagana tuso bulungi ate mweraba.
is Kingdom TV. Gambye nti kiwadde! Onaalagulira wamu nabo 2:10